Abatuuze b'Embuya baguddemu ekikanga bwe bagudde ku mulambo gw'omusajja ategeerekese manya n'ebimukwatako. Abantu ate bakeera okugenda ku mirimu gyabwe be bagudde ku mulambo gw'omusajja ono era nga nabategeeza poliisi y'Ekinawataka ekulirwa Francis Report esitukiddemu. Tuuka wano bannange nga okubayo na liiso limu ne bamusala n'ebyenda ne bidda ebweru. Abasirikale basibiddwa kuba buli muntu gwe basanzeewo ng'ebigere bitakwatagana. Batebadde mubbi Mukama byonna yamanyi. Embeera mbi ebyenda byonna bamusaze ebyenda byonna biyise biri wabweru. Lwakuba g'osanze bamutaddekanga bwe naye ebyenda byonna biri wabweru afudde bubi nnyo egamba embeera gy'afiddemu entiisa. Bagambye nti yandibanga omusajja ono yabadde mubbi ate awala muvuzi wa bodaboda nga kirabika ababbi bamubyeko pikipiki ye. Yambala ndabye ayambadde ebijaketi ayinza okuba wa boda. Kati olaba abo balwanidde kati wano balabika bamusizza amaanyi ne bamusala bulago bamusala wano naye nga boda babye. Waliwo abagambye nti yandibanga kabale kabenje kubanga olina emmotoka endala ya benzi namba UAG 749 yesangidwa okutyana omulambo guno nga bagamba nti yabula emidomogo waayo netobera omuti gw'amasannyalaze. Tuzze ku makya omusajja okuba tukubaako mabega naye nga mutamiime era wazaawaze sipiidi mu nga nemulemera bemulemedde awo nekuga omuti ogwo negera nekyukira wali neremerera awo abantu ne bajja nti bamukoleki kati bageze oba nga balaba n'omulamu ne bagaleka kugosa omuntu nagamba aba nesimanyi sina kimmanyi era tumutwasizza wa polisi namutwala kukwala. Oluvannyuma poliisi eggyeyo omulamu neguteekako abangali yaayo negutwala omugonike mulago okwongera okwekebejjebwa. Ate yo emmotoka esikiddwawo neetwalibwa ku poliisi y'Ejjinja Road wabula nga nnyini tolabiseeko. Enfa Joseph Innocent ne navuga piisi byakusakidde eggulya ino twa Bukedde TV 1.